era Express FC eno ng'emanyikiddwa nga mukwano gwa Banji eyanjudde omujoozi gwegenda okuzannyiramu sizoni ejja. Uganda Premier League esuubirwa okugibwako akawuuwo nga 3 omwezi ogujja era Express FC yemu ku ttiimu 16 ezigenda okwetaba mu mpaka zino. Kiryo Wakiwanuka ono nga ye ssentebe wa ttiimu eno agamba bagiteeseteese bulungi okulaba nga teddamu kulwanira butasalwako. Sizoni eno tugenda kubeera tuteekesera ddene nnyo ku baana abo abato okulaba nti tuba developing okugenda mu senior team. Ku CEO kye yaŋŋamba alowooza nti mu myaka 2 ajja kubeera takyalina kugenda kunoonya muzannyi yenna kuva bweru kuba ajja kubeera azimbye abaana be. Ate abaana mwe bali Express terina kubeera mu mbeera za kuddayo, erina kubeera mu mbeera za kuvuganya. Kyobola batwasobola okwaseesinga buli musambi yenna agenda okulaba nga tutwala ku kigendererwa kyaffe ekyobuwanguzi. Enoka Walusimbi ono nga ye kapiteeni wa ttiimu eno agamba ekigendererwa kyabwe sizoni eno kyakuwangula kikopo era akakasizza nga bwe bagenda okulwana okufiirawo okulaba nga bakituukiriza. Ebyemabega bibaddewo byonna naye ndowooza mulabye enkyukakyuka zibaddewo nnyingi. Kye ndowooza tugenda n'abazannyi be bataddewo abazze abapya nga twegassemu n'abakadde tugenda kukolawo ekyenjawulo ky'amaanyi era kyensuubiza abawagizi ba Express bagenda kuddamu okufuna sizoni ziri embi ez'emabega. Express FC era eyongezayo n'endagaano yaayo ne kampuni ya Betway Uganda okusigala nga yegitekamu ensimbi okumala omwaka gumu. Clive Chazze ono nga ye mwogezi wa Betway Uganda agamba Express FC bagenda kugiteekamu obukadde 42 obw'ensimbi. Ffe tulowooza nti Express twagisanga si weeri olunaku olwaleero era nga twandiyagadde okulaba ng'olugendo olwo lwe baatandika okugezaako okulaba nga beeyimusa bezzengulu twongera okutambula nabo byebimu ku bintu ebitusikiriza okulaba nga tukomawo okwongera okuteeka ssente mu ttiimu ya Express. Express FC sizoni ewedde yamalira mu kifo kya 9 ku kimeeza kya Uganda Premier League nga yakuŋŋaanya obubonero 31.